Alright, amanya edoboza David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Juma Karim abasiramu era tubasabira musobolo kugenda musale Juma. Lunaku lwa Friday tusinzidde wano ku National Theatre mu Kalicho Village. Era mulaba art pieces ziri wano mujje muwagire ku bannayuganda abakola ebintu webiti gwalina hotel yakazimba hotel osobola okujja wano waliwo ebifaananyi ebirungi ebinyumira mu hotels zo ezo ebinyumira mu loogi mugenda ne mugira buloogi bwammwe obwo ne mutateekamu ate bintu bisanyusa abantu naye mwabakolera ddala ziroogi zennyini mubiteekamu mwabakolera ddala ziroogi zennyini mubiteekamu ebifaananyi gwana walina ennyumba nga wandyagaddeyo kubanga mwebeeramu ebifaananyi ebirungi wano mu Kalicho Village wano ku National Theatre bibeerawo ojja n'oliisa ku maaso ate n'abo abantu babali ebweru n'obagamba nti ebintu ebirungi biri wano era we tusinziira kati okubanga buli kimu kyonna kyemufuna mukifuna sebo. So olwaleero tukomyewo ne Muzeeyi Kagato in another episode, another edition. Yeah. Yep. Luli mwamwagala era ne mukomenti nga mugana mube nga mutuleetera Kojja Kagato ono abeeko byataanya so tugenda kuba tutematema ensonga naddala national importance ebizimbe eggwanga si byakusekamu busesi wabula funamu n'ekyokuyiga ng'olunaku olwaleero Muzeeyi Kagato sooka obabuuzeeko. Batulaba mwenna mbalamusizzaako mwebale okuba ndi musubscribinga ne mulayikinga ate ne mu sharinga mugende mu maaso kubanga ekyo kyekimu ku ebyo bitutwala mu maaso wano ojja kuba ng'ofuna buli kiwe yandyetaaza okuba nti omanya oyiga ate mpozi n'okutegeera. Bulijjo simanyi nti wadda eri Luweero Muzeeyi Magala naye tubeera mu Luweero ne Magala bulijjo mmanyi oli wano Matugga wano olinasemba okuwulira awo navaawo kati wazimba Luweero era nawano nali nazimbawo kati olina amaka abiri. Ninawo wamu owange Luweero naye nti kati ekyowo mba nvuddewo nze sibeera najja mu Kampala okuva nti nsulamu 1972 kale egyo emyaka gye nsuze mu Kampala gimmala sikyayagala Kerere njagala kye bayita country home so it's where I am now. Kale Matugga alekerayo bapangisa baana kati be nalekerawo tubaveeko manya bumanya nti nadde eri kuba bwe nakubuulira ne be nalekerawo n'ababeerawo neggula abaasuzeewo n'aba naasulawo ku Lwokuna tujja kumala obudde bungi ng'ate oyagala kumanya kirala nti awo navaawo. Ebintu by'omusajja mbyesonyiwe. Muzeeyi Kagato mweno wiiki tubaddemu neggulire lya okunup principal yavaayo n'aga tusooke n'edi mutwe yaleetebwa mu kkooti naye mu kkooti ab'amawulire abaaliyo tetwakkirizibwa kukwata twafuna bifaananyi byebbirira wabweru temwakkiriza kukwata ng'omulamuzi amusalira oba amulimandinga ng'amusomera kati tetumanyi oba kkooti eddamu ddi. Gwe baasomera teyamanya bwe banaamuzza ye amanyi gwe bamubuuza temumanyi gyali ali mu kkomera mu prison gundi yagenzeeyo lwaki tebabuulidde principal yagenzeeyo ne konti gye yagenze nayo gyemwandibadde muggyako bwino omutuufu omanye ebintu ebimu mwewale nnyo okwogera ebintu bye nawulidde bagamba bati kyoba ofuna fubanga nnyo kyojje ku source kati principal bwe yagenzeeyo mwabadde temulina kyemuyayanira kirala mwabadde muyayanira ye n'abawa bwino n'ababuulira ekituufu nti kiri bwekiti ne bwekiti naawe okugundi ku kkooti waaliwo omwami looya we mwali mumufunako buli kyemwagala era sirowooza ndi looya asobola okugenda mu kkooti ne basomera kiraaya ntiwo omusango nga looya tamanyi lunaku lwe bamugambye kudda era bwe muba temumanyanga lunaku lwe bamugamba kudda mwe bakyamu. So awo wennyini after ennaku nga ziyiseewo principal ku kitebe n'avaayo n'ayogera n'agamba nti omukulu w'e Masaka MP Nyendo Mukungwe Mathias Mpuuga Nsamba gamba lumonti eyali gundi akulira oluddo eyali rope mu ekyo ekiseera. Ne bagamba nti
avunaanyizibwa era yali emabega w'okusiba ababaka Alan Ssewanyana ne Ssegirinya era bayita Ssewanyana ne bamubuuza ani yawammeeya basiba Ssewanyana n'asooka atamwatamwamu olwamala n'agamba ababaka ab'e Masaka eyo oba mu Bbendo Bendo eryo be baatusiba n'amenyako awo amannya. Bwe boogera omanyi engeri gy'oli munnamawulire nze engeri gye ŋŋenda nditayalinga buli lw'oba oyogera ebigambo buli kigambo ky'okozesa kiba n'amakulu. Bwe kiba nti ogambye nti principal n'agamba nti nze akataddeko kati gwe mbuulira nga principal yagamba Ssewanyana ya Mathias Mpuuga ekyo kyambu oba nti ku bibiri mpaako kino waliwo ng'ayogera naliwo gamba nti bw'oba tewaliwo ng'owulira biwulire kiba mpu nti Mathias Mpuuga yavunaanyizibwa okusibibwa kwaki kwa Ssegirinya omugenzi Ssegirinya ne gundi omugenzi Ssegirinya n'akyaliwo Ssewanyana baabasibira mu kkomera ki baabasibira ekitalya ogwasooka ya Mpuuga olwo lwaki ogamba nti Mpuuga yavunaanyizibwa Mpuuga yasayininganga charge sheet lwaki ogamba nti Mpuuga yebasibanga Mpuuga yeyabasomeranga emisango mulamuzi lwaki ogamba nti Mpuuga yavunaanyizibwa Mpuuga yeyabakwata ngubbakwata nti olunaku lwe babakutte lweruno nti era mbavunaana kino oba omusango baali baguzza ku Mpuuga lwaki bagamba nti Mpuuga nange kyeneebuuza kati nze nange kati kyenjagala okugamba ebintu byonna Mpuuga byonna kiki yali akola okubeera nga yavunaanyizibwa. Omanyi omuntu okuvunaanyizibwa kakati gwe nze singa nva wano nga tutudde wano nga bwe tuli wano bwetuti nensaba amazzi nenganywa bwe mmala okuganywa mba ngenda wali nentalantuka nengwa ne batuusa mu ddwaliro ne bagamba nti anywedde butwa ani aba avunaanyizibwa kufa kwange agamuwadde kati ani akuvunaanyizibwa gundi Mpuuga okuvunaanyizibwa kukwatibwa kw'Abassegirinya wawe yali involved bwe yakirinamu omukolo anti we mutulaga feye gundi gye twagala lupoolo tugambe nti wano tolaba kati tolaba waavunaanyizibwa Mpuuga yalajanako ndi bamutema ebijambiya kati lwaki mugamba nti ono yavunaanyizibwa Mpuuga yagambako nti nja kukwata Ssegirinya kubanga oba nja kukwata gundi Ssewanyana babasibe era nga bavunaana ki Mpuuga ne Ssegirinya ne Ssewanyana beesimbirawo mu bitundu bye bimu oliwe Nyondo Mukunde bakuwa nsonga ki kwe balowooleza nti yavunaanyizibwa anti Mpuuga okuva we baamugja ku kifo ky'obwaloopu bintu bingi bizze bibaawo mu bulamu bwe wajye bitabeerangako ng'ate omuntu tebamugye ku bwaloopu tugambe nti abo be basibye mu biseera ebyo byonna yesiba ne Besigye era ne kuba Edi Mutwe era abaliyo saawa eno era bagamba Mpuuga akirinamu omukolo bawuliramu kyekuusa kuba nti Mpuuga mwali bati tewali webagambira nti mwakuba Mpuuga oluyi anti bo bagamba nti kozi omusango ba Edi Mutwe gwe baliko Edi Mutwe Akireewo Kivumbi ne Gaddafi bavunaanibwa omusango gw'okukuba bannamawulire e Masaka bannamawulire nga bagenze ku mukolo gwani gwali Masaka gwa Ssegirinya ogusooka mu kuziika Ssegirinya waliwo n'omukolo omulala gwali e Masaka naye siddukira bulungi waliwo bannamawulire abakakasa nti Mpuuga yatutuma tujje tugambe tuti oba waliwo bannamawulire abajja ne bagamba nti Edi Mutwe baabakuba ani n'abamawulire ng'ogyeko Farish Magembe w'e Masaka akolera ku NBS correspondent wa NBS abayasirina gwe mmanyiiko kuliko bannamawulire mwali muwuliddeko abagamba nti baabakubirayo era lwaki bagamba nti baabakubirayo lwaki mugamba nti Mpuuga yekirimu mbu yasasula n'abamawulire bajje balumiririze abaki abamawulire bajje balumiririze omanyi bagamba nti eyakukyawa bw'awerekera akubanja kitegeeza nti bw'oba obadde oli ekyeggulo oba otuuse okusiiba ekyokuba nti Mpuuga yava ku Rob
lwaki balowooza nti buli kibi ekigwa mu ludda olwo yaba akirimu? Ebyo ebyobufuzi ebyekika ekyo ebyekito tusaana obivaamu okulowooza nti nno kubanga maama wo takwagala awakapu wafe awe omwana nti maama wo yamusse omuntu bwalwala nti maama yamuloza olwokubanga tanjagala. Ekyo si bwe kiri. Tumanye ebintu bwe bitambula. Amazima amatuufu gali nti lwaki mu kuteeseganya gundi oba bave mu kkomera bateesa na mpuuga? Nanti bagamba mbu yakirinamu omukono okunegotiatinga ne state. Waliwo kakati ye nga yali akulira oludda oluvuganya ebiseera ebyo yali loobu yali loobu yali tateekwa kibeeramu yali ateekwa. Kati lwaki bagamba nti ate yali involved mu kuteeseganya? Ate oba ogambye nti yali ateekwa okukibeeramu. Mwali mwagalaani mwe bwe mwandibadde mulaba nti mulaba gundi ajja kubeera nga ali involved, mwandisindise gumulowooza omutuufu gumulowooza nti oyo si yakibaddemu. Era kakati nammwe kambeewuunya obutategeera ate okusindikayo omuntu akirimu ali mu kintu ky'okuba nti babasibe ate nga gwemusindikayo okuteesa, nammwe temulaba nti temutegeera? Anti ebintu bibuzaabuza muzeeyi. Anti mu kubuzaabuza wogirayo amazima n'ogateekawo. Kozi wabanga lopo ebiseera ebyo mafias Mpuuga ye yanegotiatingwa bano okuteebwa n'abalala aba prisoners okuteebwa ate yeekubaana atya nti ye yabasiba? Kakati nange kyembagamba nti lwaki tebasindika gwe balowooza nti teyeekubaana nabo. Era kati bw'abanga ye yalimu mwabo abakobaana okubasiba kyokka ate n'ateesa okubajjayo, kakati kyemba mukola negotiations muzikansolinge bano babazzeeyo mwe musindika omutuufu omusindika anaaba negotiating era nga tali involved mu lukwe lwa kubasiba. Nabali be baata ba prisoners babazzeeyo. Tuleme okwogera bintu. Manye abantu abamu abasinga obungi boogera ebintu nga si bannamawulire wabula nga boogera lwakuba baagala kyano zaabwe zikule zitambule. Bwe tubanga tulina kye tulizoningako nga kintu kino ekyo kyongera ku nsi yaffe ku ggwanga lyaffe, tuleme kussaamu bukyayi gwe kubanga toyagala kagatto olwo byayogedde ne bw'anaaba agamba nti tusimire abantu oluzzi ng'olaba kibi. Bannayuganda problemu gye tulina naddala abayingidde mu byamawulire kati n'abaagala ennyo abantu abali mu bukulembeze, mwe mulowooza nti omuntu gw'otayagala talina kya contributinga ku ggwanga kugenda mu maaso. Era mwe mulowooza nti omuntu gw'otayagala ne bw'ayogera ekirungi kitya kiba kibi. Omuntu gw'otayagala singa asanga muganda wo ng'agudde ku accident n'amutwala mu ddwaliro, omumuggyako n'omugamba muzzeeyo oba omwebaza. Ekyo ekitono nno Mpuuga bakimwebazeeko okunegotiatinga ne bata abantu bali. Kuba singa teyanegotiatinga gundi n'afiira mu kkomera, what would be there and what would the people say singa yali tanegotiatinze bantu abo kuvaayo? Omugenzi n'amala afiira mu kkomera. Era bw'abanga Mpuuga yali alina obusobozi ye yakirimu okumusiba, lwaki yamala kunegotiatinga omumuta? Yandigeze bugenzi olw'okuba yakirimu ng'amuggyayo. Twogeremu ebintu ebinaalaga nti tulinamu ku magezi. Andi era nange tenabadde neebuuza ne ŋŋamba oli waaba ye yali abasiba yalirinze omusajja okutuuka mu eyo embeera. Era kati nababuuza kino, mwe okuva lwe bakwata bavundi abo mwawulirako nga bagamba nti Mpuuga abavunaana kino. Muleme kuba nti Mpuuga bwe muba mulina kye mwamukyayira muleme kumusibako buli kintu kyabaawo. Mwali temunnakyawa Mpuuga nga bakwata dde abantu bano. Bino byonna byonna bagenda okugjawo ng'abo bamazeeyo omwaka mulamba. Kitegeeza nti bye mwogera byanjwanjwa. Baasiba abantu bangi nnyo. Mwe temumanyi nti waliwo abantu abaakwatibwa mu kikwekweto ky'abantu abaali batema ebijambiya. Sigamba nti nabano baali babitema ate sigamba nti baali tebabitema, naye bwe baba nga baateeberezebwa ne babakwatira mu gundi eyo kyandibadde kizibu nnyo bagamba nti ffe Mpuuga yatugambye tubakwate. So bwe tuba twogeremu ebintu ebitegeerekeka, tuleme kulowooza nti olw'okubanga Mpuuga mwamukyawa olw'ensonga gy'alina oba eri wakati we n'ekibiina kye, muleme kulowooza nti ate asobola okugenda ng'akola ebintu eby'engeri ng'eyo.
ate era ne ku kibiina bano we baabata era ekibiina kyali kyemulugunya nga kigamba baabatadde mu ngeri ki kati mukubata baali tebanayagala bateebwe babazzeeyo bwe baba baali tebanayagala bateebwe babazzeeyo ekintu kyonna kyembagamba kiri bwe kiti tweggyemu ebintu ebitatutwala mu maaso omuntu oba negotiations muzingiddemu oba temuzingiddeemu singa baba baate omuntu tobuuza nti bamutadde engeri ki kati singa bateerawo edi mutwe era banaabuuza nti bamutadde engeri ki singa enjala ze baggyeeyo kati baziggyayo ne ku bagundi ne ku basegirinya nze nalabye ku luno baggyeeyo nnyo enjala lwaki singa era ze baggyayo mukomereyo eriyo gundi yekka yaaliyo edi mutwe muwanuupu kati waliyo ba prisoners bangi lwaki nabo tebajjayo njala nga bwe baziggyeyo kuwono kiva magamba ndi bwe muba mukola ebintu tukole ebintu ebitutwala mu maaso ebirina kyebigatta ku ggwanga lyaffe ekyetulaba nga kijja tuzze mabega n'okuba nti kirityobola oba okwonoona eggwanga gye liraga tukiveemu tufube kulaba nti abasibe oba bamutadde batya oba ani ayogedde bamute oba ani kyetuba tutunulira nti omuntu waffe ali free Muzeeyi Kagato njagala kukubuuza nti gwe wootunuulira embeera Ssewanyana yavuddeyo naye n'alumiriza naye abasinga bagamba Ssewanyana yalumiriza ki ng'agamba nti kozi baamuyita principal yamuyita namugamba Ssewanyana jangu obuulira abantu ani yabasiba omutuufu Ssewanyana asooka atamwatamwamu olwamala n'agamba ababaka okuva mu bbendobendo lyawa ebyejo naye n'amenya amannya nga 3-2 n'agamba Buuga Abedi Bwanika ne Flavia oba Florence Namayanja Florence ani erinnya lyokusatu kakati kale nze sijja tufa mu biseera ebyo nga tebannabasiba bwe baali tebannatabuka n'abantu abo be boogerako bano tebaali basibe baali basibe kakati ate batandika ddi okuba nti be babasibisa nga bagenda basiba nga tebannatabuka n'abantu nanti era naye neebuuza anti kyenjagala bambuulire gundi ayagala kuŋŋamba nti baamala kutabuka n'ababwanika na Mpuuga ne balyoka basiba Ssewanyana kyebaagala okugamba kati ffe abantu abamu ebimu tubitunuulira ne tubiraba abatabiraba batuufu okubyogera nga bwe babyogera ate sirina muntu gwenkaka kutegeera nga bwe ntegeera ddayo emabega we baakwatira Ssewanyana mu biseera bwe baakwatira Ssewanyana n'omugenzi Ssegirinya olabe otandika okwebuuza nti ddala nsonga ki eyandibadde ereeta Bwanika ate okugamba nti basibe bano oba egamba Mpuuga okuba nti ali involved mubalitegeko okubasiba oba baali bakimanyi lwaki tebakitugamba nga tebannabasiba ne tubatuukirira ne tubabuuza bano mwagala basibira ki tugambe nti koze waliwo n'ekirala ekinconfusing Ssewanyana we baali bajja mu Nuupu Mpuuga ye yabakulembera bannambooze bonna nga gwe bafulontinze nti yakola ki yali superior ku bo era n'abafulontinga n'abatwala okuva mu DP block okubatwalawa ku kitebe Nuupu ne bafuna kaadi bonna nga bwe bagenda bonna basajja byabeene baalani Ssewanyana ate ogamba otya nti oli yali involved mu kusiba gundi Ssegirinya yava mu kibiina ki Ssegirinya yali mu FDC lwaki alowooza nti Mpuuga yali mu DP block yamusiba lwaki alowooza nti Bwanika owa gundi ow'ekibiina bakiyitaani ani gundi Bwanika ekibiina ate lwaki alowooza nti yeyavaako okumusiba anti y'omugenzi yagenda okufa nga tatubuulidde lwaki baabasiba era ani yali abasiba ddala bwe yagendanga naye Ssewanyana ye ku bye yayogedde naye Ssewanyana akole press conference annyonnyole ensi nti obonaani namba si ya ofiisi soko gikwate obadde ogera Alan Ssewanyana ategeke press conference bamubuuza ebibuuzo bino bye twogerako wano tulabe engeri ki gye tuyinza obitereezaamu kubanga manyi teri kibi nga kugamba nti gundi yavaako okusibibwa kwange gundi yavaako okukwatibwa kwange gundi yavaako okukolebwa bwe nti ng'ate tosobola kyogerera
kubanze mmanyi bulungi nnyo nti okusibibwa kwa gundi kwa Alan Sewanyana ne gundi kwava kukuba poliisi yabakwata oba bwakwatibwa nga bavunaanibwa okuba nti baali bakola ki beetaba n'abantu waaliwo n'abantu abajja balumiriza nti ddala be babakola ki awo bandiviiridde ne bagamba nti nedda mulimba si bye twalimu ffe gundi ye yatusiba bwanika ne gundi bandivuddeyo ne bakinnyonnyola ate kyakubiri bagenda okusibibwa bagenda okukwatibwa nga tebannafuna njawukana bonna n'abantu bano kati lwaki bavaayo kati okukyogera batyo nti gundi yakakiddwa okwogera bye yayogedde Sewanyana teyakakiddwa abirina mu mutima gwe okujjako nga ngamba nti naye bamutadde ku puresha nti yogera kino anti omuntu agamba omuntu woba akola psychology ng'osoma oli bye yadde ayogera byadde tebiva ku mindset ye anti kakati awo we mumanyira nti byayogera bikyamu singa byali bituufu yali akola ne press conference nga yakavaayo n'agamba temuwayiriza gavumenti nti yensibye Mpuuga yansiba ne gundi lwaki teyavaayo Mpuuga alina ekkomera nti bw'aba alina gwanyize naye alina gyamutwala n'amusiba gundi bwanika alina ekkomera atalina kakati yali amwagaza ati era yandimusibye baali beesimbyeko mu kifo ekimu bavuganyizaako mu constituency emu yandibadde amulanga ki lwaki bwe baali babakwata yandigambe nti nedda mulimba mutuwaliza mututema batukuterwa bijambiya ffe ekitukwasiza tukimanyi bwanika n'Empuuga bandibadde babyogera so ebintu ebyo byetaagamu bwe muba mukyaliwamu manyi waliwo by'otateekwa kwogera ensi yeetulula bweti ojja kwekanga ng'ozza mu kifo kyekimu bw'obadde nga mulina okusisinkana nga kye mulina okukola oba ekintu kye mulimu okugenda mu maaso balina kuba nga bakwataganye bonna naye nga wamusiiga enziro bwoti nze mbadde ngamba nti bw'aba balina enjawukana mu byobufuzi zibeeremu bazikole naye ate oleme kutanishinga muntu nze si kiwakanya nti tekisoboka kisoboka naye n'akikakasa atya abantu nti kisoboka era kyaliwo nze ikagata statement principles ze yakoze tebasobola mwadinga ku fayiro kozi tenabeera close tebasobola mwadinga ku fayiro ne baga bulijjo tunoonya n'abajulizi ku kyebijambiya kati engeri gwe gy'olinawo ka information naawe tuggase ku fayiro y'ekijambiya anti teyagambye nti nno abaatema baali balala babiki nti amanye abaatema naye bw'abanga agamba nti kyamusibisa tekyali kiri kati ye bali bamwetaaga bagenda mubuuza bubuuza ebyo nti abamusiba baamulanga ki tebayinza mugata bw'abanga omanyi waliwo ebintu bw'obanga towataakinga bali baasiba ate ebyo kati awo kiba tayinza mugattako nti tebalina bwe bamumensoningirako mu bintu ebyo omanyi Honorable Katolo bw'amalina ka statement ke yali akozesa omuntu wakulemerera muwaayiriza ekintu ekitasobola muvaako kati Nuupu kyegezaako kukola ku Mpuuga yamulemerera Nuupu yalemererwa Mpuuga anti kayinja mu ngatto si kayinja Mpuuga yajja mu parliament ku nnanka ya ku kaadi ya Nuupu ekisanja kya Mpuuga bwe kinaggwako mu parliament kati wajja okusalirawo kaadi gyadda nayo so kati akyali memba eyajjira ku kaadi yaki ya Nuupu n'amateeka ga parliament ndowooza bwe gagamba bwe kitaba ekyo kati singa kati Mpuuga agambira awo nti avudde mu Nuupu byonna byafunye nga ali ku kaadi ya Nuupu aba yabifuna mu bukyamu so kakati si kayinja mu ngatto gwe bwe bakukyawanga gy'oli kyogamba nti kati Kasibe Bashiri kati si wa Nuupu nga ye tebamwogerera bameka batubuulire gundi ki kyakoze ekimwogezesa bw'ati kuba ogenda okubalirira ogamba simanyi baafuna ssente nabiwulirako nga bagamba nti baafuna ssente n'ebitaano ye yabifuna yekka service award abo bammemba ba parliament abalala tebaalimu nga eteese kimala gayita ne bazibawo abantu oba bammemba ba parliament bamala kikkirizaganyabo kati lwaki ate bagamba nti yazifuna ng'ate be baateekako omukono azifuna bo baga yaliziganye ng'ate mumaze okunteerako sitampu
kati singa ogenda okufuna passport n'ogifuna ne bakuwa visa ne bagamba nti oyagala visa ya America n'ogenda ne bamala ogikuwa visa ng'ogamba mbu kangigaane kubanga bano abali bali bajja kumpulira bubi mwe bennyini nyini mwakonfaminga nti zimugwanidde zimugwanidde ate kakati azigaane ng'ate mwe mukakasiza nti zimusaanira ebintu bimu tuleme bibikola olwokubanga tutya gundi okutumanya mwenna abali eyo sente ze mufunye zibagwanidde naye mwali muzigaanye ye lwaki mugamba oyo agaana ebyo ebitaano nga mwe temwagaana za mmotoka kuba nizo emmotoka tazobo ze baabawa si ntono ebibiri kati oba balinako bisatu kakati waliwo eyali azigaanyiiko kale oba byebyo mwe mutubuulire ekibalwanyisa ennyo mubeere bamemba ba paliamenti kiki kibeera kiki mbadde nammwe kubeera kufuna mwebiryo nammwe ekibalwanyisa abamu ekibagazisa mubeere ba rope oba bakomishona kufuna gundi ezo bonasi ezo oba busiimu ng'obwo n'olwekyo tuleme kuba nti olw'okuba gundi yakifuna ate gwe tuvumirira bw'oba wali tokkaanya naye naawe linda olulwo olujja kutya mwena temusobola kuba bakulembeze mulundi gumu ate temusobola kufuna birungi mulundi gumu otherwise singa ensi yonna yenkana abantu abalimu singa bwe bagenda okukola bana bafuna nti 5,000 bonna ne bagifuna lumu singa tekuliiko muntu awamu n'ekitiibwa ate tuyiga okuwa abantu ebitiibwa naddala oli bw'abanga yabadde abakulembera nze neewuunya nnyo okubanga oli yabadde abakulembera within emanthi nga mutandise omwogerera engeri bwetyo ng'alina ekibi kye yakola nze ekibi bwe kiba nti yabba nga yabba bubbi kyo kimenya amateeka ate ebintu bye yakola bwe bibanga biri waffe mu kumuyisanga mu kumusiima bamusiime bwe kiba tekyetaaga mumusiima nga byetaaga kumuloopa mu kkomera mu kooti mumuloope mu kifo ky'okusalawo nti kino kyeyakola kibi oba kituufu ndowooza nti abasalawo ekintu ekituufu oba kikyamu ebeera kooti ate okuggyako nga biri mu mateeka g'ekibiina mwe yagendera nti omuntu bw'aba naamulondanga okuba komishona taafunenga ssente z'abakomishona bwe banaabanga loopu bwe banaabanga bamusiima agaane bwe muba mubirina ekyo bwe biba bikola naye bwe mubanga temwabiteeka mu mateeka agafuga ki ate ekibi nti abasinga okuvvoola n'okulengezza omwami oyo ate si ba MP ye problemu kaakati oluusi gye mbasibiwa nnyo budde abasinga okuvuma mpuuga n'okumulengezza si ba MP kuba bo tebaaliyo kati bana abamuvuma bonna abamulegana abakola ki tekuli yaliyo nga mpuuga tekuli yamusemba kukola ki kuzifuna kakati kale tuli wano bwe basayiningako mbwazizze simanyi tebaawera lwaki abalala tebasayininga bandibadde basayininga nti bonna basayininza azizze naye olwokuba naabo bennyini abo bagamba okusayininga ate be basayininga azifune kati muba mbafudde basiru ate gwe ali ebweru w'ekizimbe ekyo si kirungi nnyo kwogera bintu bikwatagana na kizimbe ekyo kuba tomanyi nkola gye bakolamu mirimu egyo ate n'emirundi egisinga obungi nze ku kyemmanyiiko ekitono ebikolebwa muli munda byebingi ababaddemu nga babikolebwa mubireka wali ku madaala nga bufuluma era ebweru toddeeyo nti gundi wankubye wali basanzeeko ababadde munda nga balwanaganye yasindisemu ne basinkana ebweru ne bakubagana bikoma wali ku madaala so abatabeerayo tuleme kwogera nnyo bintu bye tutamanyi awo mubaka Mathias Mpuuga Nsamba we yaviriddeyo n'agamba nti Principal Bobi Wine waba tavuddeeyo kwetonda agenda batwala mu mbuga z'amateeka agenda bakuba mu kooti anti kati olw'okuttatana bwekibanga ebintu bye boogera tebabirinaako mu bujulizi tebabulinaako bwino tebabirinaako bukakafu kinaaba gyali batwala mu kooti kuba erinnya terizimbika ate bw'ofuna alyonoona mu budde obutono bw'oba osazeewo nga ekkooti enaasobola okukulwanirira gy'ogenda Principal naye n'agamba nange kasitaani munnamateeka tufaafaagane era bulijjo emisango gigenda mu makooti nga buli ludda lulina bannamateeka ng'ate n'abagusala bannamateeka naye ne kubaako gwe guwangudde gwe gusinze negukukka mu vvi so kati bagende naye bw'ogamba nti Mpuuga yali omu ku abo abaagamba nti abaasibisa bagundi ng'ate ekkooti era mwe baawolezanga mwe mugenda ezojja kumanya rizaati ze zinaavaayo
ayinza okuddamu n'abawevi n'abawoa kubeera naye alina okubaayo oyo agamba nti baamuwaayira nti yakola ki nti yeetaba mu kusibibwa kwabwe bw'agamba nti oli yeetaba mu kusibibwa kwammwe kuba mu kkooti olina okubaayo olumirize ebinaddirira tujja biwulira manyi bagamba nti tunaabiwulira tadduukirira nduulu Muzeeyi Kagato tukubamu ekifaananyi mu ggwanga politics okuva Nuupu we yajja abasinga bagaa tuli mu politics of komanyoko politics agwiridde ddala bw'atyo tuleeta ababaka ab'ekibogwe tuleeta babaka beevuma tuleeta babaka beeyisa mu maaso gwe olaba politics wa Uganda aliwa naye tuleme kulowooza nti Nuupu beevuma bakola ki nti Nuupu yalina ab'ekibogwe oba abeevuma oba politics okugwa kwa politics kwava mu kubeera nti waliwo abasalawo nti ono ajja oba ono tajja nga kumpi eggwanga lyonna lisobola okusituka ne ligenda mu constituency nti twagala ono ekyo kyano kyo kyasuula politics naye luli omuntu yeerwanako nannyonnyola manifesto ye n'aginnyonnyola naye kati oli teriiyo kati ennaku zino ajja na manifesto bamanya nti gundi ajja kujja atuyambe okukunga abantu wano kyekireese ekyo so Nuupu baleme gikulembeza mbu yeereese eki yeereese abagundi ab'okwevuma ba MP baavuma dda abantu nga neyavuma n'abakyomera abantu nti don't allow those people to get good numbers simanyi don't allow those people to get numbers yali wa Nuupu lwaki mugamba nti Nuupu yeereese so ebintu tuleme kubirowoozaako mu ludda lumu tubirowooze nga tutunuulira ggwanga lyonna dditwala maaso kuba eggwanga lyaffe ffenna aba Nuupu ab'NRM aba CP aba DP abaki bonna eggwanga lyaffe bwe tuba tulyogereko dditwala mu maaso so si kubaako be tuvumirira okuyisaawo ebyaffe nga tumaliriza Muzeeyi Kagato oba abamuwalawo oba abeera muganda ali mu mbeera ki Shamim Malende embeera si nnungi nnyo mulwadde bamukubira ddala we bato kwali okumukuba n'okuba nti era naye n'obulwadde ng'omuntu ateeka okuba nakyo sinze sijja kunnyonnyola kubanza ebigambo ebyolusawo sibimanyi ate saagendera kati nga mmwe abafamire tubuulirwa nti akyali mulwadde akyasaana bujjanjabi kati ffe waliwo tutasukka mumanyi bulwadde buluma muganda wawe anti ffe tetuli basawo anti asobola obbabuulirako Muzeeyi Kagato nsobola okuba omulwadde nekuganina bwe bakugamba nti bamuleeta wange gye bamujjanjabira nedda tebamuleetawo naye wawulire ogamba bamutwala wa Nairobi nze mbeera Kenya nange mbirindira eno nga ggwe ate gwe mbadde nkusuubira okuba nti obimanyi kuba mwe muli bannamawulire muba mutambula nabaago oli wa famire famire naye bali abajjanjaba tebajjanjaba famire bajjanjabako oli yekka ate bwe baali bamuadimitinga bamubuuza next in kin teyawaayo nze katujja kubuuza next in kin bamulabirenga ddala bannakampala oba why not bwe baba nga byakoze babisiimye tewali nsonga lwaki bakola ki buli muntu lwakola ekirungi asiimibwa bwe baba balaba nti tabakoledde bibalabe kale gwe balowooza nti yabakoledde kyekyo se sibula abalabi abalabi ne bwe munda bandasana bwe nti manyize ndi nsenyesa Nana Habo mouthwash gwe nsenyesa era mukozesa nolwekyo mumukozesa ennyo ate mumanye nti yafuna yakakasibwa National Drug Authority abali ebulaaya n'ebweru yonna mawanga g'ebweru mugenda bugenzi obatunda ebyabannauganda byonna ojja kubanga Nana omusangawo musenyese amannyo go gabeerenga agange oweze emyaka nga gye nnina nga amannyo go galina nga galinga agange bulungi tokyalina ddagala eddagala ndirina abasajja ndira anti mbadde saagala nnyo kugira nnyo bantu bassa ku nninga naye ng'eddagala bweriri abasajja mulekerawo okuwoza nti nkubakamu n'engweri ate bino bagamba mbutomalaako ojja kumalako nga wendi ojja kuba essimu yange obeerenga sitandi ya tripod eyo nga towena nga buli muntu agamba nti omusajja w'amaanyi musajja bagamba omusajja ayimiridde bantu bagamba yayimiridde ng'oyimiridde ojja kuba 075 2 4 3 2 ojje nkuweka kojja gwe olitenda n'obuulirako banno saagala nnyo kwewaana mba njagala gwe bwenkuwa banno ne balyoka bakola ki bategeerera okubawe tuli sente zo zezikusalako ate ogambye
waligambye agule bulijjo bagamba nti gundi bamulonda ku bwMP agenderayo bwereere nga ne kaadi egifuna okimanya ekibaawo muleme kwogera bintu bitaliimu naawe bwebagamba nti gundi bamuwadde namiryango baba bamuwadde ekifo kya bwereere bamuwadde mu ssomero ebyo nno munnange tubasiibulidde awo ebya paapa tunabyogerako oluddako